mumtiyambe kekintu kimu gavumenti kukyuka kyekyoka mulwana abasiraamu bwolaba akalumyitono Kyagulanyi kubanga gutunulidde era musiraamu anajja gweno tikinga oyo otambula ogende eyo bwetunaaba ffenna twenyigidde omu tewakyali byabuyeekera Bismillah. Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kulika yo mujjuma. Alhamdulillah. Mwebale kusala. Alhamdulillah. Amina. Esebo. Sagadde kulu yesa. Naye kasooke ntandikire ddala mu message gy'obaddemu ku kutuba. Waliwo layini z'oyisizaamu awo. Naye sinakutegeera. Amanya. Amanya nze Senoga Braze. Senoga? Braze Jordan. Braze, okay. Waliwo layini z'oyogedde mu kutubayo w'obadde ogambira abasiraamu balonde Kyagulanyi nga totidde ne ngamba omusiraamu leka mutayize nga yakava mu kutuba mubuuze tatidde tetusobola kutya kubanga ebiseera ebisinga obusiraamu buyimirirawo ku mazima ate buli wotasobola kuyimirirawo ku mazima bingi bigenda kukusala ate era ogenda kufuuka nakyemalira ng'aliko kubanga teri ali mu gavumenti ali ku mazima bonna amazima bagamanyi ne bonna bagasirikidde baseeka amazima bagamanyi ne bagakoze eki bagasirikidde bino tetusobola kutya kubanga tetugenze mu buyeekera wabula twogera ekyo kikyetuwagira ate kyetufiiringa ku mutima Allah bw'anaasaasira ekyo ne kiyitamu kuba tukakasa ye muyinza wa byonna era ojja kulaba nga Uganda tufune Uganda empya Uganda ejjudde essanyu Uganda ejjudde emirembe siyinaawo kyentidde sirinaawo bino bwe mulaba bakola abantu ekituufu babikola naffe tuteeki ate tufunemu okweraliikirira gwani ovaawa n'ebisigadde naye tetulina kyetutidde olw'ensonga nabo kennyini bakimanyi bye bakola bulituuka akaseera nabo ne babijjusa n'abaana baabwe bali bigabana tis better babikomye essaawa y'olwaleero essaawa ey'enkya essaawa y'olweggulo bamanye nti oba oliawo ne bano kino kye bawagira ensi yonna erimu opposition naye tebakola nga bwe batukola ensi yonna onawagira kino gendako Tanzania tolisanga bakutte nga babakutte bwe batyo wabula baga nti ono bw'aba wagira kino n'ono ajja kuwagira kino tekuli akutte emmundu tekuli akutte kiso wabula omumwa gwe tulina kyekiso kyokka kye tuteebola okukozesa nkubiriza abasiraamu bonna okugenda okulonda Kyagulanyi ekyo nkiddamu nga sitidde nkubiriza abasiraamu bonna okugenda okulonda Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nze yeesoboddeyo ndi seeka nkakasa tonnafunako seeka era oyinza obutamufuna asobola kukuyimirira kugamba bigambo byakugamba namukwano gwange Seeka Kiti namukwano gwange Allah musasi Seeka Kiti teyeemotya bw'ayogera kituufu ate bw'ayogera amanyi obuvumu nganze omuntu ndi muvumu siinayo buvumu buli mabega nganze omuntu ndi muvumu mulimu abaana nga bazaalibwa kuba bavumu mulimu omuntu nga ye alina kuba muvumu era ebituleetera bino okujja okwogera bino tuba tumanyi nti bwe tunaayogera waffe tulina following nnene era awo wennyini nti ebiseera ebisinga nti omuntu bw'avaayo yennyini n'alaga embeera nti ali ku sayidi ya Kyagulanyi bamuyisaamu ne bamuyisaamu bamulese ne bamuleka gwe embeera eno togitidde ate olaba tetutidde buti gavumenti kati ate tutye bano babigambo musabbe ntakyata wa bigambo naffe tetutya babiki naye ate bwe tubyogera ennyo bigenda kutuuka mu nsi ibiri birina we bijja okutuuka bitugase n'omuntu omwana n'abeera ajja gamba ne mubutuufu sikyalina mulimu eyali yeekozesa kati bakola ki bankozesa eyali aliwo bulungi katulaye nadda mu kyalo kangezeeko kanini akalulu nkateeke ku mmyufu Okay, Seeka tokomye kubyogerako bwogezi nakoola abantu kulonda Kyagulanyi naye ate mpulidde ng'ogamba ozze kuba Lord Kansala Makindye West. Baseeka tubalabye nga babawalaawala enfunda eziwera akasitookona ku nsonga ey'obyobufuzi ki ekikuwaliriza ate ojja oyimirire ne mu byobufuzi sikoma kubyogerako bwogezi wabula ate ojje weesimbewo ekindeese bwenkanya natambuddeko awo Makindye nga sinna na kirowoozo kyesimbawo kubanga ffe tubaddewo nga tubasomesangamu omuntu Sheekha ayogedde ku kino era kuva dda ng'owulira buli alumba Bobby nvaayo n'abasigadde naye nayitako awo nesinkana omukyala so akantu ako nakoogerako bwe nasinkana omukyala ng'atudde n'abaana babiri nga ali mu kufumba bugi bw'ekyo ekyemisana ate bwe bwawa wano mu Nabisaalu mu Kampala ng'abaana banyukako n'enswera bali babiri akamu kali bwerera akalala keesigamye kisenyenye enjala ebuluma ku ssaawa nga 9 kwe kujja ne mbuuza ku mukyala
nangamba kino kyemisana kyekyeggulo nga lwaki nangamba nenze nsaba Katonda ampeeyo emitwalo 5 njokye gonja njokye nfunira abaana bange ekyokulya kyankutteko nenkwata emitwalo 10 nenjikola ki nenjimuwa kyava mbuuza gwe kansala gwe twalonda gwe MP gwe meeya oba ntegerekise nga kitegeeza abali waggulu eno tebatu ate ne bebasindikayo teba kyekinyiiza era kyekisinga kyenjagala okwerereza ddala message mukama wange His Excellency President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti betwalonda omwaka ogwaggwa ekisanja ekyaggwa tebajja mu bantu bajja ku kitebe ne batuula eyo nga bava eyo badda mu mayumba gaabwe okujjako abatono abo betutunuulidde wano mu East mu Makindye East tuyinawo abaakola ennyo betukakasa nti abo baakola bajja kutunulira nga bakansalazi balubatu tuyinawo bannamukwaya Hereni tuyinawo bandisibwe Sharifa tuyinawo ba Katende Hassani tuyinawo ba Sava Nyende tuyinawo basi abo ogenda okulaba ng'ekitundu era olaba buli wotuuka mbaga nti saava ntegerekise namukwaya suna bali awo baluki neŋŋamba kansooka embeereyo eno ku ground ndabe ekituufu tebajja bwe mwamala okubalonda bakomawo direct ku kitebe nga kamera zibakwata ng'abali mu struggle bwe bakomawo bayingira mu mayumba gaabwe kyekindeese nyimirire mu bantu ate nga ndi mabega ga mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati waliwo abagoberezi babayizibo addaala mu bosomesa abasiraamu baga nti sheekhe teyaligeze mu nsonga zifaanako iso zaawe nekigambo ki ku bantu ngabo ani alibigenzeemu nga bennyini ababigenzeemu mumaze odegeera entegeera yaabwe bafuna bufunyi ne bagenda bamala okufuna ne batusuulawo ate ng'obusiraamu buliwo ku lw'amazima katugezeeko ago amazima ge tubalaze ku bituuti katulabe oba ne ku gurawundi gasobola okukola ki nga bwe mugambo tulaga mu kamera abantu ntize people power our power amazima ago g'oliko ne ku gurawundi ate togakoze eki ffe tuzze ate sigenda kuva kusomesa abasiraamu biizinillah nsaba Allah nsobozese antaasa obubi obukirimu ne gavumenti eno antaasa obubi bwayo batugamba kaadi ya Nuupu okugifuna sente zirina ba nnyingi ozze onywedde okakasa nga kaadi omukulembezeewo anaagikuwa ebigambo ebyo bya bulimba ebigambo ebyo bya bulimba kaadi ya Nuupu tebagitunda kaadi ya Nuupu tetundwa kaadi ya Nuupu tetundwa era biba bigamba oyo propaganda oba ntegerekese gwe tambula nga bamaze okutunya obwesimbu ekisooka mu Nuupu okuwa kaadi points ziba ntono discipline alhamdulillah well discipline ekyo ndowooza mukimanyi empisa Allah azimpadde ekyokubiri availability oba liability eri mu bantu mwendi ekyokusatu integrity bagoba amagezi ngalina waliwo asoma Qur'an n'eddiini nga tagalina ekisooka empisa oba ozina n'amagezi oba ogakoze eki ekyokuna capacity alhamdulillah njikola ki bwe babitunuulira ebyo ne bamanya nti ontalabikirangako yadde mu byabufuzi ebikwatagana na sayidi eri eya gavumenti ffe kuva dda tuli mu nkyukakyuka alhamdulillah kasita mutuyamba baganda baffe abasiraamu nkibalamira kino mukiwe abasiraamu tewajjawo seeka yenna tewajjawo omuntu yenna ababuzaabuza muyingira obuyeekera mubatwale mu nsiko bwe muzze kuyeekera muki Museveni mbegayiridde betebiriyo mugenda kufiira bwereere musigale mu mayumba gammwe mugende mulonde okulondako kwe kukuleeta enkyukakyuka so si kugenda kuyigiriza kuba mmundu tuyina kuba nga tuli ku gurawundi ffe tetwekweka tuli basiraamu ba bulijjo wonna wompita wendi seeka ng'ebitendo bw'obyogedde by'olina era omukulembeze yenayena beyandibadde nabyo azze okukiikirira abantu lwaki omulabi ajja kwebuuza lwaki tozze genda mu paalamenti nga MP olw'ebisanyizo ebyo by'olina kuba waliwo abaliyo nga tebakola ki tebabirina n'ogamba nti kojje wano ku bwa loodi kansala abalala nobaleka bagende mu paalamenti mu busiraamu waliwo ekigambo ekigamba nti alima allahu muri subhana rahima allahu muri Allah asaasira nnyo omuntu alima qadra nafsahu amanya wakoma okujja okuyingira ebyobufuzi tolina kutandikira waggulu bw'ojjira waneeno enteekateeka ennungi n'omanya kati nfunye obusobozi obwambuka eri ngende ntuuleyo ekiteeso kyange obusobozi bwange Allah wange okunsaasira wano wentunuulire nti my capacity esobola LC5 ku authority naffe tufune omusiraamu gawa ddala nga si wakijengerere ku authority tutuule eyo ate bwendera tuuka eyo tujja kusaba n'obwa deputy road mayor gembabuulidde esebo mukama wange Ibra Case
mwe basheeyi mubeerako ku mutimbagano nga musomesa naye abantu bagamba nti muva mu layini y'okuba nti musomesa eddiini nemukwata layini ya politics kino tekirina ngeri gye kyaffectingamu most especially mu abantu bagamba bagenda okuba nga mwesimbawo okay obusiraamu bwonna siyaasa ya politics mu busiraamu politics talina waganibwa mu buki era ensi zonna bw'ozitunuulira ojja kutunuulira nga gavumenti ezirimu ezisinga eziri mu galfu n'awalala abazikulembedde bamasheekhe abazikulembedde Surayi Muloya oyiseba bamukulembeze w'amaanyi jaji tomala gamukola ki sebo tomala gagenda moyo nga toli politician sibe kiri n'abalala kakati justice lwakuba nti twawangala mu Uganda muno nga tutiisibwa n'ensomesa eyaliwo eri ey'ekikambo ey'ekiyeekera nti oyingira politics oba ogenze of course wadde ovudde mu busiraamu nituguma nitubeera ku ekyo so singa tweggula obwonge emabegako mbakakasa parliament yali baddemu abasiraamu 70% olwaliro baalubatu nga n'abaliyo n'eswala zibayitako era emabegako awo twalabako Sheikh Salim Bosa yavaayo n'ayogera ebigambo maybe ebitali bituufu abantu ne bamwissaamu eggaali aba NUP batandika okuba nga bamulaba bulala mu ngeri y'omutuendala kino mu basiraamu tulaba abasiraamu muyingiridde nnyo ebintu bya politics bino mwenga mmwe muba musomesa oba muba mubuulira abantu tujjayo kiri nti obusiraamu politics mwali that's why ogenda okulaba omanye ekintu bw'okidduka kikusika nti oteeka okwogera ku mazima newankubadde ogakola ki ogadduka Seka Bosa bamukubadde oti ekyo tukimanyi bamukuba mumumanyi bamugatta ki bamugatta ziddooti ne bagatta ebigambo bye ogenda okukomekereza nga bamuwabizza oba nga ayogedde ebigambo ebitali mu ki naye nga ekigambo kyange gye kikumekereza ng'era mbagamba abasiraamu ne bamashaikh temunvaayo ng'owulira toli ready kwogera bigambo bituufu tovaayo sigala tulye emmere yaffe tulye buli kyonna ky'owulira ky'oyagala toyimirirawo tugenda kuyisaamu eggaali gwe bonna ojja ng'ogambe nti ngenza kuwagira gungi era bw'onooga nti mpagidde mu 7 tetugenda kuvunaana wabula toyogera bigambo birumba mukulembeze waffe His Excellency Robert ffe tetugaana wagira NRM mwali mulabe wale uliddeko wano pagana tukugaana kuwagira FDC tetugaana kuwagira no era bwe wagira kikyo nga ffe tuli ku ki naye as long as you're not attacking our party ng'oli seeka ffe tugenda kubeera nawe ebbanga lyonna so bamaseeka mwesootinge ate buli seeka ayagala okujja ng'ayagala kujja kwesimbawo olugero ki nze nkikoze kulaga bamaseeka abaasoma abalina ku magezi tuyingire mu politics tusomese abantu bano byetulaba nga tetuwulidde biwulire okay Seeka waliwo okoonye mu kutuba gy'owadde olunaku lwaleero mu masjid waliwo oyogeredde ku Seeka Kyanjo oba Haji Hussein Kyanjo yoyo gobadde otegeeza yali Sheikh Kyanjo naye abantu tebamanya nti yali sheikh era yakoma okusaaza ejjuma wano wenyini wetubadde okay era noyogera tumujjukira nga yali nnyo mu nabyabufuzi ebiseera beyabeera ne bannamboozi n'ebyamutuusibwako twabiraba era watuukidde okufa nga buli omu alaba embeera gyakoze naawe weewaddeyo ssebo abasiraamu bakufiirwe bwe batyo obeere nga tokyasobola yadde okufulumya eddoboozi okubabuulira ebigambo eddoboozi lya Allah eyatutunda manyi kyo kitulesinga abawalimu bigambo bye yaga nti idha btalaitu abdi bwengeza nengezesa omuddu wange fi jismihi ku mubiri gwe nemugezesa wasaburun jamii nagumiikiriza olw'okumugezesa kwenkoze eki kwemugezeseza yaga nti falahu ljannatu l-a'la mutegekedde ki natuga nti asaburu mugumiikirize naffe tuga nti wala nasbiranna ala ma adhaitumuna ffe tugenda kugumiikiriza ku byonna ebinyiiza ebigenda okututuukako nekyanji yakigumiikiriza teyava ku mazima tusaba Allah wejjana naye mbakakasa bino byonna bye mulaba ebyetoolola nga babikola ku bantu polo gavumenti ewa oyi Allah ne Firawuna bwe yatuukanga agenda yatta buli kiramu Firawuna yacunya yakola buli kimu Allah nabbika just tetwagala kuleka legasi embi nakukakasa nti amazima tugamanyi ize kyekyanzijeeyo amazima ngamanyi kangoogere abategerekese tuwagire temugenda mu bunyeekera baseeka tebiriiyo musigale ku ground mulonde kalubi bwe banaakatukuba bwe banaakakola ki fabiha wa ni'ma
nti Allah bwate wasazeewo Museveni azzeemu okufuga akatukoze eki akatukubye naye tebasobola katukuba ng'eggwanga lyonna Uganda abasiraamu kale ntuba ffekka nga tuli mu Uganda ffekka nga tulonze Kyagulanyi tebasobola fe percentage yaffe nnene okusinga eki kale buli musiraamu gwegenda bisimilla newankubadde mulabanga ekitasoboka naye ennamba yaffe nnene ogenda okulengera enkyukakyuka egenda okujja insha Allah temuneerabira Lord Councillor Makinde West LC5 NUP National Unity Platform kwendi atera kwenzijidde sigenda kugirekerera nsembyayo kano nga okasembyayo nerinnya libajjukiza abatalimanyi weriwandike amanya Kigozi Hamuza Bukhari okujja kwange sizze kulwanisa munnabyabufuzi yenna sizze kulwanisa my opponent sizze kulwanisa party gena wakadi nga tegiwaddaani wallahi bwe batagiwanze Bukhari sigenda kujja mu ngoye zange kwambala independent zije mu kitundu ngenda wagira party gwe wadde kiki kubanga ndi munnakyukakyuka nja kukkiriza ekibiina kye kikoze eki bwe banagiwanze nammwe mugoberere nze tutambuze ekiki temweteekamu mululu nabbi yatugamba iyaakum washuha mbeekesa omululu kubanga gwazikiriza abaakola ki abaasooka bitegerekese sigenda kujja ngenda kwambala independent wabula ngenda kujja nga memba wa NUP bwe batampa nampagira ebyo babawadde alhamdulillahi rabbil alamin amanya Kigozi Hamza Bukhari Makinde West Lord Councillor Mashallah